sisuubira nti obujulizi obuliwo sofa newankubadde nga baleese ebifaananyi okuva ku CCTV cameras naye nga ebifaananyi byabadde biddugavu nnyo. Kale obujulizi ng'obwo sisuubira kuba nti nno busobola okubeera nga buluma Okello mu musango gwaliko, tibusobola okubeera nga bwesigamizibwako kuba ekifaananyi nga bw'okirabaawo. In fact oyinza okulowooza nti oba mukyala gwe baadde baweese, bodaboda gwe baali baweese, si kyangu nnyo kubeera nga bakakasa nti ono yali Okello. Ate nga kigambibwa okuba nti obujulizi buno oba obutambi buno buliko we bukoma, tebumutwalira ddala ku ssiini kwennyini. Kale kino kitegeeza nti okumukwatira ku ssiini kiyinza okuba nga oba obujulizi obwo busingako ku buno obwa kamera, kubanga obwa kamera tebumutwalira ddala we bagamba we yatemulira abaana. Kakati munnange ennaku z'omwezi nga 2 twalabye mwezi ogwokuna 2026 nga baleeta CCTV footage era nga bagamba nti Okello buno bwe bujulizi obumulinkinga butereevu ku kutemulwa kw'abaana wali ku Early Childhood Development Center era nga kyekimufuula okubeera prime suspect. Okello Christopher Oyumu musajja atuzuzumbiza ennyo. Anno oba oli awo ge mutaategedde kigambibwa okuba nti ate era wazzeemu okugwayo akabenje ku nnaku z'omwezi ezo 2 Okello nga bamutwala era okumuwozesa. Waliwo omusajja omutamiivu ate eyatomedde emmotoka endala awo n'atomera n'abantu omulala, era ku lunaku lwe lumu Okello nga atwaliddwa mu kkooti naye nga obujulizi obuliwo sofa tebumutwala kubeera nti nno oba tebumuteeka butereevu ku musango kubeera nti nno guyinza okubeera nga gumusinga. Kakati batrakinze movements ze mu batrakinga emmotoka eya RAV4 gye yali atambuliramu Eponga 2026. Kakati video ezakapukyaringibwa nga atambula zonna ne zireetebwa. Naye nalabye wano Munyagwa yabadde akyogerako ekintu ky'okubeera nti n'obujulizi buno buyinza okuba tebusobola kubeera nga bwesigamizibwako. Tewali bujulizi bwe nalabye eggaba bulumiko Okello nti yatta abaana. Sofa tebuliwo. Wow. Tebuliwo. Akatambi katusate ne kakoma. Kane batuuka akatambi ke yazizaako nga baleeta baana mu ddwaliro. Oba wabirabye? Kale batugende nti awo kamera zachi zirabawo. Exactly. Toyina katambi kalaga Okello. Banga tekwali ku masanyalaze. Because oyina okumuleeta katambi nga n'omwana omuto omugamba who is that? Adam that one. That is Adam. Yes. Emboozi gye muyina y'abaana abaaliwo bokka yena kulaba gwe. Watya oba nali mbataasa mutemu yali mulala nga nze kutaasa. Mujja kunyiga muteringiyo. Okello wamuna agendera ku kooti z'abantu mutrying Okello nti mufune obujulizi omulumika bamuteeke kalabba wali nkubulira omulamuzi anawo ensala eyo ku bujulizi bwe butyo ajja kufuna obuzibu ne international community. Why? Temwina babikola eri mu America. Essomero erina abaana libako CCTV camera nga zina dissolution ezaawo ggulu ennyo. Kati butambadde badde bamuleeta nga katuluddemu nambwati. Ba specialist ne bajja ne bakulaga emunyeze nti zezino. Kino kino omwana yatunula mu kamera eno munye nyine technology nga yakugamba. Naye ono yadaga bolabe ekisawo kyaweese ekyo kyokero. Omulala musajja ali ku boda oyo Okello. Nsawo ne police yawo muswaza bana. Detective ngo yogera ku nsawo omulabe nsawo ye jayambadde oyo Okello. Kati obujulizi n'obuleta mu kooti. Omulamuzi oyo n'eraba lawyer bamuyambi buyambi. Badde balina mubuuza abalage any distinctive future mu kamera eyo. Jayinza okulaga kooti eri ku musiba ali ku suspect ali wali. Nti olaba kino kikyo kino. Okay. Size ya face. Futures, physical futures. Yeah. You get the point, size ya face. Emunye, amanyo, bwaba asmailinzemu. Bichi ono yoyo tomulane mu kamera. Naye kamera yabaddemu ekizikiza muganda ange. Omulamuzi namugamba iziti zoomable nagezako okuzoominga naye nga olwekyo olaba nsawo. Kati obujulizi kimwe muli mukoleda. Okello yali yetaga court martial. Nkiddamu President Museveni badogamba nti oli Ssaabalwanyi ebbanga lyonna ate oli mulwanyi.
please court martial this case must be transferred from Gaba to the military general court martial ebere sorted out. Agambye nti ku kamera za renewal Sako yasobola okubeera nga ategeera kala ya emmotoka eyo suspect gye yakozesa n'okuba nga ategeera nti emmotoka eyo yalinako omupiira gwa spare emabega, nayongera n'agamba nti yakozesa kamera ezaabwe eza poliisi okubeera nga ategeera emmotoka eyo mu bitundu eby'Eggaba ku kkubo ly'Eggaba Road n'Eggaba Trading Center ne Bunga Ekabalagala Erugogo ne mu bitundu by'e Nakawa. Yes. Kakati awo munange we tuli kubanga kakati omunyagwa wanjagira Saabalwanyi we ng'ate ne Saabalwanyi naye aliko obubuuza nti awanjagira Saabalwanyi naye nga ne Saabalwanyi kennyini mu bino ebigenda mu maaso naffe twebuuza bino byonna byaki, kubanga zino CCTV cameras simanyi kubanga ekisooka kirabika ndowooza quality gye baagula nfu eri very low, nti ebifaananyi bibeeramu enzikiza, resolution eri wansi nnyo, nti kizibu okwidentifying omuntu okumwesibako okugamba okumukakasa nti okumulumiriza obanga amwesibako obwesibi nti oyo si ggwe si yeggwayo ng'afaananamu ggwe. Kakati ekyo nakyo ne kibeeraawo. Wabula kyendabye mu musango guno simanyi lwaki nti okera okuva lwe yasimayiringa baatandika omwambaza masiki. Ekintu ekyo mwakigenderedde nti okuva lwe yasimayiringa luli ndowooza ne bamwambaza masiki such that kireme kulabika bubi. Simanyi lwaki bafaayo nnyo okulabika obubi bwakyo eri abantu nti bw'aba asimayirinze ne bamwambazanga masiki. Okero abantu bwe bakomplaininga nti Okero lwaki akyusakyusa engoye ani amuwa engoye, Okero baatandika muleetera mu kajaketi ako kati takavaamu ke bamuleeteramu abantu bakamanyiza amaaso baleme kulaba nga abamuwa feva. Simanyi lwaki kubanga biriba nga ddembe lye nga tekirina buzibu lwaki babanga abamukavaringa. Simanyi bannabwe mukiraba. Okero y'omu era luli baamufangako nnyo okumuwa ebyokulya naye kati Okero tebakyamuwa byakulya kiri awo olw'ensonga nti abantu baali basusse endowooza okukomplaininga ndowooza ne bakiraba kugamba balinga abakola ebintu ebiri ku script. Kyo kyekituufu, balinga abakola ebintu ebiri ku script kubanga lwaki ate bwe liba nga oba basobola omufunira balooya bamuwolereza ddembe babuwa bakola ekyo ekituufu ekiri mu ddembe ly'obuntu. Kasita gaba nga amazima ganaavaayo naye bwe kiba nti ate balina okubeera nga bakavaringa kati batakamwambaza masiki luli bwaki tebagyamwambalizaawo bakyali kyetaagisa naye okuva lwe yasimayiringa banakumwambaza masiki. Okero okuva lwe bakomplaininga okukyusa engoye ne banakumuleta mu kajaketi ako tebakamuggyaamu kati. Okero gwe baawanga ebyokulya kati tebakyamuwa byakulya, tebakyamuwa embejja kumuwa ku soda, kumuwa ku mazzi yogati, tebakyamuwa. Kirabika ndowooza nga bamaze okukitegeera nti owange abantu bayinza okutubuuka ensonga eno tulina ogikwata n'obwegendereza kubanga abantu basobola okutubuuka. Naye ffe munnange weetuli already kati bwe bujulizi bwe tubadde tulinda obwo obulinga ndowooza obw'amaanyi obwa CCTV cameras kati bwe kiba nti nazo zirina bwe zikoma tetulinawo bifaananyi nga kati nga ku ssomero nti CCTV camera zaawe zaakwata. Naye ate ekyo nakyo kya bulagajjavu nnyo nti obeera otya n'essomero nga tekuli CCTV cameras ku mulembe guno ku bintu ebizzi bibaawo. Kwate kukubanga waaliwo okunoonyereza ssomero ki eriyinza okukola obulungi nga teririna nnyo obukuumi buli awo ng'ate mbw asikaali taliiwo. CCTV cameras tewali. Bwe tulaba nga wate kukubanga waaliwo okunoonyereza Okero yakola okunoonyereza okwo oba waliwo eyamuyambako ekyo nakyo kiri awo.